Obubenje bw'ebiduuka bweyongedde ku nguudo ez'enjawulo munda mu ggwanga lya Uganda naddala abakozesa bodaboda nga bino bikakasidde omwogezi w'ekitongole ekya poliisi ey'ebidduka mu ggwanga Michael Kananula ng'abadde ku kitebe kya poliisi Naguru. Tuyina okwewala ebitaataaganyiza naddala nga tutambulira ku gano amakubo. Era bw'oba ng'otambuza ebigere ku luguudo weewalenga okwogerera ku ssimu oba no whatsappinga oba n'owuliriza music ng'okolesa headsets. Kanula agamba nsabbiiti eweddeyo obubenje 6 bwe bwagwawo ku nguudo ez'enjawulo nga bufiiriddemu abawerako n'abalala ne babukawo n'obuvune obw'amaanyi ng'onasabye abalamazi abatandise okutambula okwolekera Namugongo ndikosa n'abazza abaana ku masomero okuba abeegendereza oba kuwabula eri abo bonna abajja kuba nga bakolesa agw'amakubo okulaba nti ate ne watabaawo obubenje n'osanga nti buno obubenje bubaddewo ate ne butwaliramu abaana ab'amasomero oba ne butwaliramu abantu baffe. Kananula era asabye abayamba ku basirikale ab'oku nguudo okwambala reflector kiyambeko okumanya nti nabo bali ku mulimu kusokendeza obubenje buyinza okugwawo nga wadde bannayuganda ennamba y'essimu ku balina okukuba okulopa avugisa ekimama n'abasirikale bwaba beeyisa obubi. Iyo omwogezi wa poliisi y'eggwanga lya Uganda Afande Fred Enanga asabye abalamazi okwewala okutambula mu budde obw'ekiro kussa okwetegeka obulungi. Tweyongera okubajjukiza nti bano balina okutambulira mu budde nga bukyatunula. Ne tubakubiriza okutambulira wamu mu gurupu zaabwe. Buli lw'oyawukana ku lugendo kikuviirako oluusi okufuna okusoomozebwa ku kkubo. Ono era asabye abalamazi okubeera obulindaala eri abo abayinza okubabbako so batuusaako obulabe. Tubawabula okubeera abeegenderevu naddala nga bayita mu mujjuzo gw'abantu mu jaamu w'emmotoka mu kibuga era balina okwegendereza abafere. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku Lakes TV Agaleero.